abaana b'abantu bali mu kubakwatira mu masomero. Twetaaga etteeka. Speaker ayogedde, President ayogedde, Deputy Speaker ayogedde, abantu bonna abategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi. Ngambye eki? Ninze Kyagulanyi. Gwe nninda. Mukama agakozese mu linnya lya Yesu genda wangule. Gwe ninze Uganda teteekwa kuwanyisibwamu ssente. Abatusooka ensi baagikwasa Katonda. Olwafuna independence bwepa ne bagalina eggwanga lya Katonda. For God. This country is for God. Our motto says for God and my country. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda. Nga bwe bamugamba nti ebisiyaga obiwagira obiwakanya obivumirira ng'ayogeza birimi yakafa olumbe. Nkiddemu kubanga nkigenderedde. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda nga bwe bamubuuza ku bisiyaga abiwagira oba abiwakanya ng'ayogeza birimi yakafa olumbe kubanga oluvannyuma lwenga president ani aliddamu okufuga nga abantu bagenda mu bubina. Ensi eteekwa okubanga erina future. This world cannot end with us. Kiŋŋambira akuliraanye ensi eno teekoma kugwe. Essala zino z'osaba abaana bo bagenda kuzeeyagaliramu, abazzukulu bo bagenda kuzeeyagaliramu, bazzukulu b'abazzukulu bo bagenda kuzeeyagaliramu. Uganda tekoma wano. Enkomerero tugirekere Katonda. Buli agamba nti ogenda mu kabina k'abalala ebeera ddembe lya muntu oyo, ebeera right yakafa olumbe. Kubanga singa teyazaalibwa bamujja mu kabina, abaana balina abajje mu kabina, kiki ekimugana okuvumirira abagenda mu kabina? Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abaagala eggulu bokka mukubira engalo waggulu. Abaagala eggulu bokka mukubira engalo waggulu. Abaagala eggulu engalo waggulu mu linnya erya Yesu.